Mbalamusiza nnyo mwenna banyabo ne bassebo mbebaza gye mukola nze batte Media Hub UG nsaba tugendewo tusubscribinge nsaba tugendewo tulayikinge ne ku namba y'essimu kwendi eyange eyo gy'olina. Honorable Sesanga Batte the Great ku TikTok ne ku Facebook nawo tubeerawo ne tutematema ensonga. Kalungu East we twasimbye amakanda. Akaleero kazibu mukko katono naye nsaba tukawo obudde kali mukko ebiruma naye ng'ate bye bituufu kalimu ebiruma. Vincent Bamulanga Kisempijja we nabagambye ejjo emitawana gy'alina n'emineeno na lwaki abantu ba Kalungu balowooza nti is not fit okuddamu okubeera member of parliament. Saategeeza nti tagenda kufunayo kalulu n'akamu. Saategeeza nti tagenda kufunayo kalulu n'akamu. Kubanga kugombolola essatu ezikola Kalungu East, Sempijja alinako eggombolola y'e Lwabenge gy'akyali ow'amaanyi okusinga ggombolola endala. Ne mu kalulu akawedde Sempijja yawangulirayo Katabaazi mu ggombolola y'e Lwabenge. Era ku bantu abasatu betusinze okusimbako essira abali ku kifo ekya Kalungu East betusinze okusimbako essira twogera ku Vincent Sempijja Bamulanga ki, twogera ku Yusuf Kiruluuta Nkerettanyi, twogera ku Francis Katongole Katabaazi. Abantu abo ekyamazima bw'ogenda mu ggombolola eyo gye nkutegeezezza ey'e Lwabenge essaawa eno Sempijja alinayo nga 35% oba 40%, nga 40% abantu abakyamukkiririzaamu ab'e Lwabenge. Lwabenge si eggombolola esingamu abantu abangi okitegedde, erinamu emiruka 4, erina ebyalo 63 naye ekitundu kya kyalo okitegedde ye paati ya Kalungu East esingako ekyalo ekinene oba kyonna we tujja okugamba nti kyalo. Kaakati Bukulula ye nnene erina emiruka giri 8 omulina omuluka ogumu ogwa Kabaale Bugonzi ogulina abalonzi abasoba 9. Omuluka ogu ogw'e Kabaale Bugonzi gulina abalonzi abasoba 9. Omuluka ogwokubiri ogw'e Mukoko gulina abalonzi abasoba 6. Kitegeeza nti 1.5 ogw'abalonzi aba Kalungu East bali mu miruka 2 egisangibwa mu ggombolola ey'e Bukulula. Onfuna bulungi. Kaakati Yusufu Kiruluuta Nkerettanyi yakutte bendera ya National Unity Platform. Bendera gye yajja ku incumbent ye Francis Katabaazi Katongole. Nkyogeranga bulijjo ababadde mutambula nange ebbanga lyonna nti mu nsi eno togezangako okwandamayininga incumbent mu kibiina ky'ebyobufuzi kyonna. Olutalo lwa Nkerettanyi Kiruluuta ne Katabaazi ekyamazima weeruli. Ekyamazima olutalo lwa Kiruluuta Nkerettanyi ne Katabaazi weeruli. Mu bo ng'abantu ababiri ne wansi mu bawagizi n'okusingira ddala mu ggombolola bombi mwe balabanga mwe basinga amaanyi ye Lukaya ne Bukulula. Ababiri bano bw'obabuuza nti gwe luddawa we weewulira amaanyi buli omu ajja kugamba ku ggombolola zino mmeka 2 oba abawagizi baabwe. Naye kaakati ekiri ku ground ye Kiruluuta Nkerettanyi bajenzi alina bangi. Twogera ku bavubuka ab'omulembe omutebi, abavubuka abavuga bodaboda, abasaluuni, abakola ki abo omugijjo ogwo Kiruluuta alina percentage nnene. Naye bw'ogenda ku bamuzeeyi bakojja
Katabazi alinamu. Katabazi Katongole alinamu. Lwaki kiruuluuta? Kiruuluuta waliwo ensonga ze boogerako, obuzibu in fact obuli ku ground abantu abo abakulukulu bwe balabamu ku kiruuluuta. Ensonga ziringa 2 obeezi. Ensonga esooka mukyalimu abalowooza mu kiruuluuta muto, whereby si muto. Naye era omutawaana ogwo gwe gugenda okubeera ne mu Buyikwe South. Buyikwe South waliyo omwami mwerabidde erinnya, naye Buyikwe South eyo Mukono South. Mukono South, yes, Mukono South, I think. Ewa Lulume Bayiga. Incumbent wa Nuupu. Nayo kye bagamba. Ekyokubiri, mu kiruuluuta ssente zaalina ziri abunomo. Mbu ssente zaalina ziri abunomo. Kaakati ate era njagala akantu kano bwanankerettanyi okakoleko. Ku ground kayinza obutakulemesa kuwangula, naye kayina abantu bekakusikamu abakubamu ebituli. Akoono omusajja w'omu Kiyembe Musiraamu Haji oyo. In fact mukola research wange nina gayi gwe nabuuzizza n'angamba nti ekintu kino ku bantu alina amannya ge yampadde ge sijja kumenya amalala, naye n'angamba nti gavumenti eno egamba nti singa Nuupu eremererwa okugijja mu buyinza, singa Nuupu eremererwa okugijja mu buyinza ne butuuka omwezi ogw'omukaaga neerayira nga yekyali mu buyinza, omwaka 2026 we gunaggweerako bagenda kuba bakutteyo abawagizi ababaka ba Nuupu abalala. Kati banoonyaayo ababaka ba Nuupu abalinako ka 0 era nti bali mu kutuukirira abantu abo be balinako nabo bu 0. In that ebintu bya Alan Sewanyana emisango gye baamusibako awumule Mirembe Segirinya naye bigenda kudda. Balina ababaka ba Nuupu be baagala okukwata, and one of them nze batte. N'okutuusa olunaku olwaleero Francis Katabazi agamba mbu ekibiina kye kyamulyamu olukwe. Lwaki? Nti akaseera ke yali asavinze mu Parliament yali aggumidde emyaka 5, ate nga tafunye enziro yonna nga bwe kyali ku babaka abalala. Nti waliwo n'ababaka abaalina enziro mu lutalo lwa Mathias Mpuuga Nsamba, naye nga baabaddiza kaadi. Naye nakati yeebuuza ye ki ekyamugisisaako kaadi, kuba alumiriza nti ground yali agirina. Era Katabazi agamba nti nga aduumira National Unity Platform mu Kalungu East yawanguza ba councillors aba NUP 25 ku 44 ekitaaliwo, kubanga mu 2016 ndooza side awo ababaka ba councillors opposition yalinayo omubaka omukansala omu ab'ekitundu ekyo, najja n'awanguza ba councillors 25 ku 44. Kati ng'alowooza nti ekisanja ekyokubiri yali aggumidde nga yagalayo ba councillors 35 ku 40. Era Katabazi Katongole alowooza nti ebitaatambula bulungi ebyamuvunaanibwa tebyali ku sayidi ye, si bunafu bwe, kuba ne bw'obinoonya tebirabika. Era ng'agamba nti ebyo byonna mu kisanja eky'emyaka 5 byakoze ne byakyakola mu kaseera akasigaddeyo. Alowooza nti olutalo olumulivvula lwayitamu Minisita Ssempijja. Tutandika n'ekitundu ekirala Kalungu East, tugenda kusigala ku nsonga ya